South Africa. South Africa tulinayo bingi bye tugenda okulabayo. Naye ate si lwe lugendo lwaffe olusoose, buli mwaka tutambuza abaana bano okubatwala okugenda okulambula. Okulambula kuno ekisooka kuwa abaana baffe okuwummula, okubeera nti nno oluvannyuma lw'okusoma okumalako ebbanga lya mwaka mulamba balina okuwummuza ku bwongo n'okuwummuza ku mibiri gyabwe olw'emisomo egyo gye babeeramu. Ekyokubiri, balina kinene kye bafuna. Buli andaba singa ajjukira nti ebintu ebisinga obungi bye yalaba ng'ali mu ssomero ng'asoma naddala mu primary akyabijjukira bulungi nnyo, kubanga omuntu yenna asoma nnyo ng'alabye, kituufu ng'awulidde ng'alabye nga n'okukwatako akutteko. Saasira nnyo famire eya mukadde waffe Mwami Kizito Mukalazi tugenzeeko naye Mwami Kizito tubadde nganze mbadde mwenyumizaamu ekintu kyemu nti y'omu ku babadde bataddewo enkulaakulana mu kibuga ng'awa abantu emirimu, kubanga bw'oteeka amasomero mu kibuga kiba kitagiisa okuba nti gitegeeza mirimu egy'enjawulo. Kati nganze mu Kampala mwokka nina ku masomero gwendowooza 4. Ninako eKamwokyai, ninako eKyebando, ninako eKiteezi n'awalala n'ebweyogerera eyo gye yatandikira. Naye ng'amasomero ago gonna gasomesamu abasomesa abasukka enkaaga. Ekyo kikulaga nti emirimu kiba gikola ki ate okwo kwogatta n'abalala. Kati abakozi nga buli kifo kimu abeerawo n'abakozi abasukka 200. Ekyo nno kibadde kindeeta bulungi. Then ku sayidi y'ebyenjigiriza y'omu ku babadde bakutte omumuli okutambuza, okuluŋŋamya n'okuwabula okulaba nti ebyenjigiriza bitambula bulungi. Era nga nkikubiriza nti buli muntu abadde ayagala otandika essomero ery'obwannannyini osooka kwana mukwano ku Mwami Kizito. Essomero lyo terikola ki? Teriddirira. Naye ekyo si kati saawa eno ye ng'omuntu tugambe nti avuddewo, naye ensiga ekola ki? Erina osigalawo ng'egenda mu maaso. Si ekyo sinza okukubiriza abantu baffe nti ensiga eyo egende mu maaso. Nja kusaba nnyo emikwano abaliyo byemyoyo naddala Bishop Kiganda osigale mu bantu bano ng'obaluŋŋamye batambulire mu buufu. Kitaabwe bakoze eki? Babalekedde. Kyamukisa nti ye abadde n'omuntu gwaddukako oba gwe yeeteekako n'amuluŋŋamya bulungi. Kyo no kikulu nnyo. Ekyokubiri, n'ensaba abazadde bannange mwongere okukwatirira essomero lyammwe.
awamu n'amasomero amalala naye bino byonna wadde bibaddewo bijjidde mukadde nti abaana bakomyewo awaka oluwumula luwanvu lwa mwezi kumpi mulamba n'enwiiki nga nnamba mbeegayiridde mukuuma abaana. Ekyatugwako eggaba wali kyali nti tekyali sijja gamba nti bwali bulagajjavu naye osanga tetwakola kimala kutangira njege eyo. Sandyagadde amasomero gonna mu Bukampala wano oba ne mu Uganda otwayiza awamu gafune enjege ey'okubiri naye kanjogere mu by'e Kampala kubanga mwesinga okulaba ebizibu ng'ebyo. Amasomero gateekeko zikamera bannange okuteeka kamera ku masomero kantu katono nnyo. Musimbe kamera mu masomero abantu baffe basobole okuba nti tufuna ki ebyokwerinda ebirungi. Abakulu batuluŋŋamizza abaana mu basomese. Nsanyuse nnyo okulaba nti ku baana ba Mwami Kizito tekuli n'omu agamba nti saasoma. Ekyo nno kikulu. So abasikidde obusika obulungi bino byonna ebizimbe biggwawo senge enkeera tukeera nti kugamba tetukyagala amasomero ga bwannannyini n'eddiguli y'omwana oli tetugenda gikola ki tetugimuggyako. So musomesa abaana ate mubateeke mu nzikiriza zonna z'owulira nti yeno ejja tuluŋŋamya taata abadde musajja mulukuli mulukuke abaana nabo mugoberere ate mwekwatidde ddala ku basumba bano abadde basumba bakitammwe nti be basumba asobola okutwala maaso ebyo taata byabakola ki byalese ku nsi n'okubawabula bingi tomanya emboozi zibadde nnyingi naye abazadde mukuuma abaana naddala mu budde buno tuleme kuddamu kufuna njega ze twafuna ate n'abaana baffe okutwonoonekako nga tuba tunuulidde bwe tuti ng'era tubuuza nti oyo omwana ayonoonese tewali mwana ayonooneka okujjako gwe muzadde gw'oba oyonoonese. Bannange nsooka okubagamba nti kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukama wange muganda wange kitange byonna mu nsi kuba okubeerawo kwange kwembaddewo naye kuli mu myaka 4 n'omusobyo. Mwami Mukalazi abadde byonna gye tuli ffenna abanaku kubanga Mwami Mukalazi musanga atandise essomero yatandikira Kamwokya. Mwami Mukalazi n'akola kyonna ekyasoboka olidde n'afuna Kyebando. Mwami Mukalazi n'akola kyonna ekisoboka n'afuna Kirinnya. Naye Mwami Mukalazi si ye musajja gw'ogamba nti yakeera enkya n'akwata ensimbi nti azijje ku muntu oba azijjeewa. Mwami Mukalazi obulamu bwe bwonna ng'agatta kintu ku kintu n'afuna ekirala kubanga twasookanga ne tuzimba bibiina nga bya biwempe ne tuzimba ebiwempe ebyo ne tubizimbanga naye munnange yajja n'ambuuza nga tetusobola kukyusaamu ne tuzimbayoko ku kirabikako obulungi ne mugamba nti tutandike obukaawo yabulaba eyo ku sayidi ze Namugongo ne tutandikanga okuzimba ebibiina nga bya bukaawo nga waggulu tuseresa biwempe owulidde n'akaveera. Kaakati bwe yava ku ekyo eddala ne lirinnya neŋŋenda n'enziga Nakasero mu kiseera ekyo yabangayo eggaali ze baleeta nga bazireetera mu bibokisi kati ebibokisi ebyo baabitundanga layisi. Ne mugamba nti senga tukyusa ne tugula ebibokisi 2 tusobola obikolamu ennyumba ennungi ennyo. Mwami Mukalazi n'agamba nti tewali ssente naye ebibokisi biba nga binaasoboka okukoleka tugule ebyo ne tugulanga ebibokisi ne tusiba ennyumba nga za bibokisi ne tusala amadirisa nga malungi nnyo ennyumba ne zirabika bulungi nnyo. Abasomesa ne bajjanga ne beenyumiriza mu ekyo owulidde. Mwami Mukalazi nga musajja mwetoowaze nnyo eri omuntu. Mwami Mukalazi oyo gw'olaba ng'essomero likyalifunda nnyo e Kamwokya. Mwami Mukalazi oyo nga yakola emirimu gyonna. Mwami Mukalazi yafumbanga. Mwami Mukalazi nga yayera olujja. Mwami Mukalazi nga yayoza toyireti owulidde ateyiganyangako n'omulundi n'ogumu. Ng'ensi Mukama bwe yateeka omukisa mu mikono gwe Mwami Mukalazi yagenda mu maaso n'okutambula owulidde ng'akola era ye musajja atambudde n'omukisa gwa Mukama okuva edda. Mwami Mukalazi ye muntu nze gwempeera obujulizi gwe sirabangako kubanga banne be yatandika nabo ba Vincent Alex bagendanga ne bacakalaawo sente bwe zaweranga ne bagenda balambula ne bagenda bakola ki bagambako lumunzi jukira Vincent Alex yajja kusomera awo naliwo n'agamba Mwami Mukalazi nti at the end of the term babuukinga etikiti z'ennyonyi bagendeko ebweru. Mukalazi n'agamba nti
nti kale so teyakigula. Obulamu bwa mwami Mukalazi ye muntu atacyakalangako mu bulamu bwe nti nkoze kino. Yalowoozanga era tamulwaggwangako nti bwana Kasisa kati tugenda kukola kutya ti omutuuze oli tumugule. Waliwo omwami bamuyita Kabali ng'akolagana nnyo n'omwami Kabali ne bazuula akafo n'akasasulako. Oli n'amukkiriza okukamenya ne tumenya ne tuzimba. Mwami Mukalazi oyo ng'agula ennyumba ya Muli ey'ettaka n'agamba nti tukole tutya kana akayumba bwe nkajjawo mbanga atalina kifo kyenguze ne mugamba nti tujja kukatereeza akayumba nokatereeza nokakuba plasita nokola ki. Bw'atyo obulamu bwa mwami Mukalazi bwe buzze butambula ekitono ne kiva mu kitono ne kijja nga kigejja. Mukama n'amuwa omukisa bakyala be ne babawuliza gyali ng'era kyabagamba bakikola. Owulidde naye omukisa nga bwe gutambula guzze gutambula. Owulidde yafunira n'omukyala kati Naalongo. Owulidde Naalongo n'abeera wa mukisa nnyo mu mikono gye kubanga Naalongo n'amulaga ekitasoboka kukoleka mu bulamu bwe kiyalinga alowooza ntasobola kikola. Naalongo oyo wawa ne gayaaza n'amugamba nti gwe otya okuzimba kalina otya yaki olina obusobozi kubanga n'abeewola ekyo n'abazimba ebyo abamu babizimbira ku mabanja balina mabanja mu bbanka. Gwe togenda kwewola zimba okome wookomye. Naalongo oyo abadde mundu mmenye nnyo eri mwami Mukalazi. Owulidde era kwe kulaba nga n'essomero lino lifaanana bwe riti lwa mukyalo oyo gw'olaba. Owulidde Naalongo mwami Mukalazi olunaku lumu yajja n'aŋŋamba ekigambo kubanga yafukamira ndaba. Twali wali ku hole eya waggulu mwami Mukalazi afukamira. Nze nno omutima gwange n'enseka nenga nti mwami Mukalazi afukamidde ku seminti obwo obunene anaasobola okumalako kukufukamira ku seminti omwereere. Waliwo omwami bamuyita Drabo yajjanga n'amugamba nti njagala kukusabirako. Mwami Mukalazi teyawakananga n'omulundi n'ogumu mu kiseera ekyo nga mukatuliki nnyo. Mwami Mukalazi yajjanga n'aŋŋamba nti leero tugenda kukyalira ku basiraamu ab'omu Kizingiza. Omuzikiti gwabalemu okuzimba. Mwami Mukalazi n'agenda n'agamba nti ngenda kubazimbira omuzikiti nagwo n'agubazimbira. Mwami Mukalazi yali mundu mmenye nnyo mu ddiini ey'Ekikatuliki nga mundu emmenye kubanga mwami Mukatuliki lwe yalangirira mwami Mukalazi nti alokose Abakatuliki baakaaba n'amaziga. Owulidde yabanga omusaale mu kugulira bafaadha emmotoka, yabanga omusaale mu kugulira baki byonna okuzimba kereziya nga y'omu ku basaale. Owulidde okuyamba ebigo okuyamba ekirala kyonna bafaadha abo yabayamba nnyo mwami Mukalazi. Naye mwami Mukalazi wamala okulangirira obulokole owulidde n'agamba nti nvudde ku bakatonda abalala bonna Katonda ali wano nanga nti bwana Kasasa njagala olokoke. Bw'olokoka ojja kufuna emirembe n'owulyenga n'omutima gw'okukoze eki nze nno nenziramu ebyo mwami Mukalazi naawe nga ndowooza nti mwami Mukalazi ajja bivaamu enkya. Mwami Mukalazi n'alokokera ddala nga tasobola kujja ne bwajja gye tubadde tukola okwogera eddakiika 3 ng'aga nti jangu nakugamba dda olunaku lw'olirokoka ogenda kulaba okwebuka kw'oliwebuka mu bulamu bwo. Ogenda kuwebuka n'ebibadde bizitowerera byonna olabe nga byonna Mukama Katonda yabiwaniridde ati nga gw'otambula butambuzi. Mwami Mukalazi yali musajja mumalirivu nnyo mu buli kyakola. Owulidde Mwami Mukalazi yaliko omunene nnyo. Mwami Mukalazi obunene bumubonyabonya, endwadde ne zimukwata, sukaali, puresha biki, nga Mwami Mukalazi musajja munene ddala, naye era ekyo tekyamugaana kukola. Mwami Mukalazi tukoze naye ebbanga eddene eryenkanawa. Owulidde nga tujja tutoba mu buli kimu. Okuwoowera kwa Mwami Mukalazi
mwami Mukalazi ng'afunye Naalongo ono alinga eyakwata ekintu n'akitikkula ku mutwe gwa Mukalazi ekyali ekizito n'akiteeka wali. Naalongo ne yeetikka obuvunaanyizibwa bwonna. Owulidde? Naalongo n'amugamba nti oteekwa okuba n'ebirungi. Owulidde? Mwami Mukalazi yali yavuga ku mmotoka empya, kale zino used emu, balinga bagiyita kalina Dodge. Owulidde? Era bwe yamala ogitunda bepa, mwami Mukalazi n'abivaako. Naye maama Naalongo ono yamugamba nti abo abavuga emmotoka ezo olowooza babitiibwa nnyo, okisobola. Owulidde? Era ezo emmotoka z'olaba zabadde avuga ezifaana ziti Naalongo oyo. Owulidde? Ne bamugamba nti nedda, eno giveemu tekusaana. Owulidde? Kati emmotoka gy'oteeka okuvuga n'ekitiibwa kyo, ng'ogenda ku kyaki naawe n'otambula n'ogenda ku kyaki mu kitiibwa kyo. Owulidde? Eno emmotoka yegira. Naalongo n'agireeta ojja gisasula. Owulidde? Mwami Mukalazi n'asooka agiteeka awo nemalawo oba wiiki nga 2 mmeka ogenda okulaba ng'akoze eki, ng'ate avaayo ng'akugamba nti Naalongo kye yankoledde. Olaba ezo ntuuyo ze zonna. Munnange ne bw'abanga Naalongo kiki ne bwaga nti ayagala kuvuga kyayagala kuvuga ki, simuninaako ki, kubanga nze senga nayavuwala dda. Katonda aba kunkwasa kugolola mukono nampa omukyalo oyo. Byonna yabikola. Ayita kumawa n'agolola n'omukono n'akola ebyawalala byonna gye ntadde ekintu kyonna. Owulidde? Era mwami Mukalazi lumu ng'ajja n'aŋŋamba nfukamira tusabe, kankusabireko osanga onoolokoka, kankusabireko osanga onoolokoka. Totunuulira bibi byange by'emabega. Mukama tabyaniriza, ayaniriza kujja ku maaso go gyazze nga biri byonna bimukasukira, ye amanyi gy'alibiteeka. Mwami Mukalazi teyamalamu muntu yenna maanyi mu bulamu bwe talina. Era n'omuntu yenna abantu batugambye ebbanga ddene ebyo ebintu Mukalazi byakoze okko talina ssente gy'ayinza zijja, ebyo ssente za Museveni, ssente zaani. N'oseka gwazze ng'otambula n'omusajja n'olaba okutega naakwe mu bulamu. Mwami Mukalazi mu bulamu bwe tayingiranga kwebazinira amazina, tamanyi ne bakyusa kiwato. Ensimbi ya Mwami Mukalazi kukulaakulanya kifo waali. Batunda oli twegatteko, oli ne wali tutwalewo, wali ne wali butugulewo, ne wali oli atunda n'ateekako abanoonya ebifo ebimulinaanye ne batunda. Ekyo nga kyekisanyusa Mukalazi obulamu bwe bwonna. Mwami Mukalazi tamanyi cupa ya bbiya bwewooma, nti yalokoka mutamiivu, yava ku mwenge. Obwo ebiseera tebyaliwo era teyabirina. Era ekiseera Mwami Mukalazi we yagejjera ennyo kuba yakyetonda n'okwetonda n'aga nti bannange okundaba nga ngezze bwe nti nange saakyagala, naye nakulira mu maka maavu nga kasoda tukanywa ku lwa Sande, manya ku lwa Kurisimansi, ennyama tugirika ku Kurisimansi. Ku kyalo be kutaafanga nte, bwe yafangako ente ng'olwo tujja kulya kanyama. Owulidde? Munnange nze nasuubulanga byannyanja bye byansomesa. Mwami Mukalazi talina muganda we yenna gw'ataaweerera. Bonna n'abajjayo n'abaleeta, abalala n'abagulira ettaka, abalala n'abagulira n'amayumba n'abazimbira. Owulidde? Baganda be talina gw'ataaweerera, atayita mu ngalo ze taliyo nga muganda we. Owulidde? Bonna yabaweerera. Si kyangu okwogera ku lunaku nga luno. Omwaka bwe gwali gutandika ng'ekitongole kya Nnaabagereka Development Foundation nga tutegeka ekisaakaate, twakola enteekateeka y'omwaka, era mu nteekateeka y'omwaka
ne tumyusa olunaku lwa 24 Ogwokuna. Ng'okumyusa olunaku luno twali tulumyusa olw'okuba twali tulina olukiiko olufuzi olw'ekitongole, era olukiiko lwatandika mangu ssaawa nga 6 nenfuna essimu eva eGayaza, naye olw'okuba nali ne bakama bange saagikwata. Olukiiko bwe lwaggwa nenkuba essimu, eyagikwata n'antegeeza ku njega eyali ebaddewo. Mukama wange yali akyali mu ofiisi era ne mutegeeza ekibaddewo. Twamala ekiseera nga twogera ku mwami Mukalazi, nga twogera ku kwagala kwalina eri eggwanga lye Buganda, okwagala kwalina eri abaana b'eggwanga lino Uganda, era n'ebimu ku birooto bye yali atusiigidde ekifaananyi ku mirundi maama Nnaabagereka lwe yajja wano. Era maama n'atutegeeza nti ayagala kubeera ku mukolo guno olunaku olwaleero, era nitukola enteekateeka titulina okubeera nga tutuuse wano ku ssomero lya Holmes-Darren olunaku lwaleero ku ssaawa 2 okukola enteekateeka ya maama okulaba nti abaawo. Olw'okuba siffe tuyina enteekateeka ya Mukama, wenkedde ku makya olutaddeko essimu nenfuna obubaka obuntegeeza nti waliwo ekibaddewo, maama tajja kusobola kubeerawo, olw'ensonga eyo nzije mbeerewo ku lulwe. Erinnya lyange nze Andrew Adrian Mukiibi, nga nze ssenkulu wa Nnaabagereka Development Foundation. Mukyala ono ye mukyala Juliet Senteza Kyewalyanga, nga ye Principal Private Secretary wa Nnaabagereka. Ate omukulu ono ye Mwami Yunus Sserowooza nga yatwala ekisaakaate. Mu byawandiikibwa bwe tubikkula ekitabo ky'omubuulizi omutwe ogwokusatu olunyiriri olusooka n'ezigenderako awo, Katonda atubulaga nti waliwo ekiseera ekya buli kimu, ate ng'ekiseera ekyo tujja kusanyuka, tujja kunyiiga, tujja kusimba, tujja kungula, ebyonna byonna bijja kubaawo. Naye ekyennaku nti ffe tuli bantu buntu, olumu tetuyina mbavu ekkiriza nteekateeka ya Mukama. Era ennyimba nnyingi nnyo ezitukubiriza okuba nga tukkiriza enteekateeka ya Mukama. Omuyimbi omu atera okuyimba nti "It's well with my soul." Bw'obeera ng'oli mu mubiri ng'ogwange, kizibuwala okukkiriza kibeere nga Mukama bwe yasazeewo. Twebaza Mukama olw'obulamu bwa Mwami Mukalazi. Twebaza olw'abo bonna baakutteko tubawulidde. Twebaza olw'obulamu bw'amuwadde, kubanga atusobozesezza okulega ku buyinza bwa Mukama. Oba oliawo tetwandifunye mukisa gubulaba, kubanga buli wayogeranga ne Mwami Mukalazi ng'olaba ekintu eky'enjawulo ekyekkekwa mu mulembe gwe tulimu: okwagala okutakoma, okwagala okuwaayo obutakoma, byonna byonna tubirabe mu Mwami Mukalazi. Ffe ng'ekitongole Mwami Mukalazi mu buntu twasisinkana mu 2023 nga tutandise okuteeka ekisaakate kya Nnaabagereka ekyali kisooka wano mu ssomero lya Holmes-Darren Gayaza. Naye Mwami Mukalazi mu nteekateeka zonna
ffe ng'ekitongole yatuwandikira omuzungu gy'ayita blank check nti mmwe mwogere kye mwetaaga ekisaakaate okugenda mu maaso nze nja kikola. Era buli kigambo kyonna kyonna ekyayogerwa kyakolebwa era ntusobola okukola ekisaakaate ekyo. Amasomero gonna agateekesa ekisaakaate gakimanya ekisaakaate mugugu munene nnyo okusingira ddala mu bakozi ab'essomero n'ensimbi ez'ekitongole, kubanga ebyetaagisa okuddukanya ekisaakaate binene nnyo okusinga obusobozi bw'omuzadde owa bulijjo oba obusobozi waffe ng'ekitongole. Naye Mwami Mukalazi yatusobozesa okukola ekyo. Nsaba ntwala omukisa guno ate nsome obubaka bwa mukama wange n'Abagereka. Obubaka obw'okusaasira. Amawulire g'okufa kwa Mwami Mukalazi Kizito era Director wa Holmes Darling Schools gatukubye enkikwe era kitalo nnyo, kitalo nnyini ddala. Ntuuse okusaasira kwange eri ab'enju abooluganda n'abakozi b'omu ssomero lya Holmes Darling Schools. Mwami Mukalazi okuva lwe twakwatagana naye lwe twakuba embuga y'ekisaakaate kya Nnaabagereka mu 2024 eggaya za Holmes Darling, twatambula wamu naye bulungi ddala era nga wakisa nnyo era ng'olaba nti afaayo ku baana b'eggwanga lino Uganda ne Buganda okutwalira wamu. Tuzzeemu nate okubeera n'embuga y'ekisaakaate Gatonnya omwaka guno eggayaaza. Ekyembi nti ku mulundi guno tetwafuna budde bungi bubeera naye, naye ng'ebiseera byonna atuyisizza bulungi ddala n'ekisaakaate ne kigenda bulungi. Tubadde tusuubira okwongera okukwatagana mu bintu bingi naddala eby'ekisaakaate okusinziira ku mboozi ze twalina naye mu myaka egyayita. Naye Mukama bw'asazeewo yatuwa era yajjawo. Ekiseera kye mulimu eky'okuviibwako mukwano gwammwe kizibu ddala era tunyoleddwa nnyo wamu nammwe. Twebaza Katonda olw'omubulamu bw'abadde omugenzi n'ebyamukozesezza mu buweereza bwe naddala mu masomero gonna g'akozesezze n'okusomesa abaana baffe. Bakwasizza Zabbuli 23. Tusabira Mukama abayise mu kiseera kino ekizibu kye mulimu era n'omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwe ekiwummulo eky'emirembe. DJ nateekako omukono Silvia Najinda Luswata Nnaabagereka. Mukadde wange ate mukwano wange Bishopu n'omukyala Oweekitiibwa Minisita n'omukyala, bakungubazi bannange mwenna bassebo ne bannyabo, kitalo ekya Mukalazi, kitalo ekya mukwano gwaffe, kitalo eky'omumwoyo w'amagezi wange, kitalo eggwanga lifiiriddwa munnangi genjigiriza. Bwenjoga nti tazikawo, njoga nti ajja kuzibwawo tazikawo. Kitalo nze ndi wano nga minisita, munabadde musajja wa Ministry ya Education w'amaanyi nnyo, oyo atuwa amagezi. Ebintu ebisinga obulyo by'okusobanurira reforms ebiki brain y'omusajja wa Katonda oyo yakoze kiwanvu. Namwe gye muli ennaku 2 emabega twayisizza etteeka
the National Teachers Bill. Etteeka eryo njagala mulisome mulitegeere mulabe lwaki omukalazi yalimalako obudde bungi. Lwaki omusomesa yandibadde atya, yandibadde afaanana atya? Musomesa twandimukutte tutya? Lwaki mujjamu kyetwetaaga okumujjamu mujjadde abadirimu ebintu bingi twabisudde olwegedde tuba nti mu palamenti buli omu aleeta ekirowoozo kye.